abantu bonna ate ayagala nnyo abayimbi bano tubaagala nnyo kubanga bawadde abantu emirimu ate oluusi bwe tuba tukooye batumalako ne stress naye ate n'ekyokusatu batusomesa ennyimba zaabwe zisinga zituyigiriza tuba mu ssanyu naye nga tukola ki nga tuyiga. So president naye nampa obukadde 10 okuleetera okuyambeko. So nsonga olukiiko Nabbanja emiliyoni 2 zezo obukadde 10 bwa pulezidenti nze nga Kasoro nja kudda wano ne pulabiti oyo tukomewo okuzimba kkanisa ennaku z'omwezi 24 ne bonna boolinayo ebivulu eno ewaka tujja keera wano onoomaliza n'ogenda mu bibyo naye tulina okujja ng'akabonero akasibula maama n'okusima emirimu abakuji bamukuzimba nange nyinza kujja n'emikwano gy'abatasobodde kujja wano otegeera obulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala, tusaba omwoyo gwa maama Omukama gulamuze kisa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Beyansanyo tweyanzeege naye nga twagala okwaniriza abayimbi mwenna omu mu kiti kye. Twagala okwebaza abayimbi bonna. Twagala okwaniriza Mami Katale Kusasira, twagala okwaniriza Mami Abitex, twagala okwaniriza Mami Arunda Ayayi, twagala okwaniriza Nina Rose, twagala okwaniriza Frona, twagala okwaniriza Haruna Mubiru, Douglas Rwanga, Manager Roja, Chini Style, Omwami Kano, basaliza omuduumizi ate yaliko MP wa kitundu kino tukwaniriza nnyo. Nga sinaba kuyita baddako kampiseewo obubaka buno naye ng'alina obubaka bwonna obw'amabugogo obw'okuwandiikibwa Manager Roni waaliwa. Twagala okwebaza Manager Mozeso tuweerezaayo obukadde bwa 5,000. Twagala okwebaza omwami Ticha Ghetto Kids atuweerezaayo amabugo ga 2,000. Twagala okwebaza Eva Dancer atuweerezaayo 10,000. Rita Dancer. Twagala okwebaza Tony Tebanyenyachi atuweerezaayo akadde kamu 3,000. Aba Old Green Days Odi Base atuweerezaayo akadde kamu. Omwami Big Eye Boys Town atuweerezaayo 10,000. Federation ngayo etuwaddeyo obukadde 2. Federation yatuwaddeyo obukadde 2 ne Eddie Kenzo n'atuwa obukadde 2 n'ekitundu. Mwami Mukyala Amelia Nambala atuweerezaayo obukadde 2 ate era twabaddewo nnyo ne church n'agizimba n'agiwaayo obukadde 2 nga church. Twagala okwebaza omwami Mugadde Fred atuwaddeyo 3,000. Kati essaawa zino munzikirize obudde si bulungi abafamire kabawe ekigambo nga kimu. Kimanyi bantu bangi baagala kwogera olw'omukwano naye katusooke tufune abafamire oluvannyuma tugende mu church. Essaawa eno yennyini tusooke tukakale bulungi nnyo. Twagala omwami Eddie Kenzo atuwayo ebigambo 2-3 lwa maama nga bwe tulabale puroguramu egenda okweddako naye alina obubaka bwonna obuwandiike oba obw'essente abwe mwami Roni. Obubaka bwonna obwa ssente oba obuwandiike bwe mwami Roni naye nga mwami Eddie Kenzo.
bakungubazi bannaffe mwenna abazze okwerekerako maama waffe mbalamusiza nnyo nnyini ddala webala okujja okwerekerako maama waffe mwebala okujja okwerekerako maama waffe kitalo nnyo nnyini ddala saagala kwogera bigambo bingi kubanga muganda wange Gravity ne baganda be n'ab'enganda bonna nze manyi kye bawulira. Gravity atobye nnyo ne maama we bavudde wala nnyo. Gravity yatwalako gye baali babeera ndaba sitole yaabwe engeri gye bazze bagitambuzaamu okubanga basobodde okutuuka wano olwaleero. Mawulire mabi nnyo nnyini ddala so sigenda kwogera bigambo bingi. Muganda wange Gravity tujja beera naye tulabe engeri gye tukamfatingamu mpolampola naye nga tutwala akakisa kano okusiima bannaddiini abazze okubanga ate basabira ku maama waffe n'okumwerekera mu kitiibwa n'abayimbi bonna abasobodde okubanga babaawo okujja okusapootinga muganda waffe Gravity. Nalabye baproducer bangi aba vidiyo aba audio nendaba bapromota nendaba abantu bangi ab'enjawulo. Mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kujja kubuusa muganda waffe ekitiibwa. Abantu b'ekyalo kino nsaba mubeere ne famire eno kuba famire eno nkulu nnyo okubanga Gravity wano gwe musingi kwatadde maama we kwayimiridde ekitegeeza nti kitundu kya nkizo nnyo. Mubeere ne Gravity ne famire yonna tekavaako Mukama ayimubwezi buli kimu kijja kuba kiri bulungi. Nze nga mpita ku Uganda National Musicians Federation n'abayimbi ffenna abagitambula nayo ne Secretariat tusobodde okuba nga tuyita n'amabugo ga 2.5 okuba nga gayambako mu by'okuziika. Mwebale nnyo mwebale ddala mikwano gyaffe. Kitalo nnyo ddala kusala mulungu Mukama okuzima mwaffe emirembe. Until we meet again. Thank you. Twagala okwebaza mwami Walugema Nsazzi atuweerezaayo emitwalo 5, Mama Fiina atuweerezaayo obukadde